Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Otyo isem. Hello. Mubarak. Yes. Ogamba otya Mubarak? Sebo, wasiwete sebo. Wasize bulungi? Yes, sebo. Bampita omugejingo nyugenda ku BTFM. Sanso kuulira sebo. Bangambye yakuzuula. Sebo sanso kuulira. Oliuda waawo? Nkulu ndi wakiso. Oyakuzuula ani? Diana abadde ki? Njagala kukakasa kuba ne decision zenatutte. Nga ino okufuuka mukyala wange. Naye tumaze wamu nza kuba myaka 11 ku 12. Omaze n'emyaka 11 ku 12. Yali nga yeebuzabuza naye ndowooza mwezi ng'ogw'omwenda awo n'akomawo nagamba nkomyewo kati naawe salamu. Yali ng'agamba nti sembi twali tetuli serious nagamba kati tusalemu. Njala tuwuliziganye. Diana ono omaze naye emyaka 10 ku 11. Yes. Emyaka gino nga mulabagana musisinkana mu nsonga z'obulimi n'obulunzi oba manager siyawo nga muli awo munyumya bunyumya? Nga tunyumya bunyumya nze especially mbeera busy nnyo. Obeera busy. Ate lifestyle ye eyinza okutiisaamu because naye abeera up and down much as she operates a boutique. Akola mulimu ki? Ayina boutique. Boutique eruuda wa? Kyengera. Abeera wa? Either asuula Kyengera oba n'asuula Nkowe. Road. Kakati mwali musinkanyeko kinambwale mwembi oba temukigenda nga mu ekintu ekyo? Kati lwe yazze n'agamba nti tubeere serious. Agamba takyagala kubeera yekka. Naye ng'akooye. Akooye kati nina okuba serious era mutwale awo beetabukidde. Nange nenkuba mu sitaamu kuba tuli mu myezi kati giri 3. Nga mukize mbuto. Byonna kati mubikwasaganya. Bulungi. Eri emabega mbali temubikwasaganya. Jasi nga munyumya mbunyumyawo ne bikomaawo. Buli kimu nga ndi mwetegefu okumakinga sure nti bantu be mbafeesinga. Some of my relatives shall see them. Gino myezi 3 kuba simutege. Kugamba omunakyo omutegeddeko ko. Yes. Gwe gino emyezi 3 gy'omaze naye kati akadde kano nga mulabagana ng'olaba ali mu mbeera akyali atya olaba onoomalako naye? Osobola. Kugamba naawe kenyini osazeewo. Yes. Diana ono alinayo ku mwana talinayo mwana? Ayina. Ate gwe? Abaana bana alina abaana 2. Okay. So ekyo nakyo mwakikkaanyizaako? Kisaako omwana asooka owuwe yamaze senior 4. Owokubiri yamuzadde mu makati ga myaka gino gye tumaze wamu. Nga temusalawo mwembi? Yesebo kati ntyamu wakisembi tuli mu line y'emu eyo. Naye wakati awo nga mukyali mu kwebuzaabuza naye wafunemu ku baana era mubeera y'emu bwetyo? Nze ndi mufumbo and she used to be my second wife. Yaga mufula mukyala wokubiri? Akimanyi. Akimanyi already nti oli mufumbo? Yes. Kati musisinkana wakaawe oba ona omuzigo gw'omupangisiriza? Njagala muzimbira. Yamuzimbira. That's good. So you're finding out that too for very serious. Abeera yekka. Gwe yazaalamu omwana yagamba nti eragawa? Yagamba baayawukana. So kati nayagala gyewo mukimalirize. Yes, nange kyenjagala naye njagala ayogera amazima. Okay. Taata wo ono omwana gwe yazaalamu omwana omumanyiiko? Yani erinnya lye? Bamuyita Lubega. We yamuzaaliramu omwana we yali abeerawo mukyalo ono? Bali babeerawo? Kyengera Sitero. Erinnya ly'omwana yani? Lubega. N'omwana ye Lubega. Kati gwe omukyala yakulaga nti baakita? Kyandaga ssebo. Yakuba ensonga lwaki baayawukana? Yali alina omukyala omulala. Agala oli ategeere nti alinayo omukyala mulala. Ekintu kyaŋŋamba mu bulamu bwe taagala kumukukusa ng'enjaga. Kigambo kyetaagala nnyo. Taagala mukukusa nga njaga. Yes. Public. Okay. Kyo nze ndi willing okukikola. Buli omu ategeere nti si byakwekweeka. Beera ku simu tovaako. Ate toyogera wewuliriza.
kale ssebo. Nyabo jebaleko. Kale ssebo naye jebaleko. Bigenda bitya? Bulungi. Fazil ali atya? Ali bulungi. Ali bulungi. Webase. Nedda. Okay. Oli ku mulimu? Okay. Bampita mu Kenya, ontegede? Olubege simu kweri? Soko omukubireko. Esimu teyitamu. One namba endala? Gwe Bukenya owaawa. Otomanyi mukulu we? Nawemba mmumanyi. Bannange. Oli muganda we era neighbor we. Kati lwaki oŋŋamba nti nno ate gwe Bukenya? Atali oyo. Nze mmanyi neighbor we nga muganda we. Omanyi neighbor we? Anti kyentegeeza. Nze muganda w'omuntu wabe ennyumba okuva wano paka wali kitegeeza simu weetebaako asobola okugendawo. Sooyo saawo nyabo. Nyabo ze ndi eno Mityana. Ndi Mityana nyabo siri waawo wakaawe. Nsonyiwa nyawe kiba ogambye nsonyiwa ene mbadde nkuba kusimye nga teyitamu ate nga nze simu yali yagimpa kwe kukubira ku mpubuzo oba omulabako oba omwadde omulabako ennaku zino ngambe nti ani amwagala bampita Bukenya Mityana kale tewali buzibu oyogera mufuna mufuni njagala kwogerako naye lwakuba mabegako yaŋŋamba nti ate mwakyankalanamuko neŋŋamba ati kisoboka kati ago gaba mawulire abantu nga beeyagala nga bafumbo ago gaba mawulire ate gwe olimuola kirabika mpozi toli mukulu we bulijjo beekyanga naye bwoba oli mukulu we ebyo si mawulire wadde anti mpuliriza okusinza gye yakunyumyako nalaba nga kimuyisa si bulungi leka naawe leka abantu bakyankalanamu era abantu abatakyankalanamu batebeeyagala anti nze engeri yemunange engeri gyendi ow'omuntu w'omukyalo kyokka ow'omukyalo ye abatasobola kumanya nti no abantu bwe babagana bakyankalanamu tutula kumiza nebiggwera awo naye omusajja bwatiwa okunkubira essimu ayogere nange kwekyo era nti kubya essimu nga nti angamba konawe kunsabuliremu nze muneyi simanyi kusabula nvaako oba ompaayiriza era nga yaŋŋanga nemugamba tekisoboka ekiki ekitasoboka nanti tembuuza engeri gyali akuwaanamu akunnyumiza era akyampaana kakyalake bino ebyokyankalanamu katini era biki ebyo tebisobola bulamu mubaagalana ate tegaba namawulire nti gundi yakyankalanyemu ne gundi kyogamba mwe mubeera kaweweevu ne mukyalawo buli lunaku nti ebintu by'ekyalo nze akeera leka kulimba omuntu ow'ekyalo ow'ekyalo tekimugjaako naye kuba mu mukwano anti omanyi ebiseera ebisinga ffe eno bwe tuba tukyankalanye bwe tutagenda wasenga tubigumalira awo mu kisenge gwe naani ne mukyalawo ate ffe naffe era bwe tuli tuba tunona kyewa abalala be baba tutuma okweyagala ate wetuka kiŋŋambira nga amameme gamukuba ng'amanyi ogenze ku luno nga kuno omukazi aŋŋenzeeko nga asinza ayina ababiri ndowooza ku luno kayombe anyway kale mpaka ku namba ye ya MTN nkugambye nze ngenda mukugambira kale fine mukuluwo akwetaaga kale ngamba nkubireko kale ndabira omwana yali atya omwana abaana nze manyi Faziru ate kati singa kirabika no toli muganda we olaba omanyi na mwana nze manyi Faziru onvuze sipiidi anti nze manyi Faziru kale n'abalala ojja bamanya mpola mpola gamba nkyamuse kirabika kale nyabeera bulungi mukwano nayebeera bulungi gamba nkubireko nda mugamba kale nyabo kale sewo yoyo yeye nyini bye bivudde mu kulonda mutule ku mmeeza mulabe gye kiggwera kale ogera kikola otya ekyo n'okukita boogeraganya kirabika oluusi n'omwana soomu agambye baana yagambayo omu gwe mmanyi omu oba si ekyo ayakudduka mu bufumbo bw'oli addeera awalala
bwanga oli serious nga omutegulayo nga ategukayo wasi kyabadde ategeeza abaana babasajja abalala nati gongambe omanyiko omukulu omu nono omuto babiri naye ate yakulaga nti faziyo si yekawo n'omulala kintu kankite agende mu maaso n'oli mbadde ngamba ng'esobola gereko naye ombuulire ensobola okuddamu ne tumunoonya mu ange endala ateera domusindika ejjoni enamba ku message nze nkunoonyeeko tulabe kale sebo beera bulungi kale sebo anange nabagambye kino kyendera si muntu waba kirala bulala jingo oye abakyala muli mutya abakyala mwasa bulungi olutyango oli opulaninga kudduka mufumbo bwa musajja ogenda walala gyoli webasiramu otunjugira naye nga wiiki eno dduka oyitamu ogenda wa mulala naye bannange tusiima empeerezaayo naye omwami akimanye nti abo bakyeyagala era ye aliwo nga enva z'okubbali aterere mu maka ge nze Robina tumiddeko omwami wange Moses mukyana asuubuga nkali munange oli otya ndabenyo bawo Moses abajibwa webale okubeereza nsimanya empeerezaayo sebo webale okuyamba abantu okubazuulira amazima naye kuzuula waleero omukyalo oyo muyaayi era atatya mukazi gwe ntya akyali ennaku zino wagifula bizinensi ayagala abiri mu mali 3 walyaga nsimbi musajja munnange weetegula ekibabu kasita amaze okuzuula ekituufu janyezana jingo amannya nze Katogo Munnakivunaana ekituufu wetuweereza ndibulera wano Mityana ekituufu kiri nti nze nkwidde ekintu kiri gumite ekyamazima kimuliko anyweze omanyi Abaganda bagamba ononooza enkoko kyerya wensika togiridde tanonooza nnyo ekintu kike anyweze olunaku lumu nagamba omukazi omwenzi asobola okwebaka n'abasajja 150 omwezi gumu omwaka n'abeera mu basajja 108 abamu ne bayomba mbutubogerera bubi zeze mbeera z'abakazi era abasajja mwesonyiwa abakazi temubamalirako budde mufune ebyokukola zeze mbeera zaabwe Albert Katongole owa boda ku Mambule naye Albert omukazi gwe wawasaako oba yakukola ki mukama kubanga nina omuntu yansigemesi nanga nti Albert yabeerako n'omukyala naye omukyala kyeyamukola kyonna naffe tukyakinoonyereza tumanye ekituufu bannanga Albert tali bigambibwa omu eri bakyala Mama Jack agambye oyo gayi yeesonyiwa omukazi ajja mulumya omutwe gwabwereere kale naye nze njagamba seeka wange omukyala wadde omufunyemu interest sooka otuleko naye omuyogereko naye ekituufu kiri nti akubuulira amazima ayinza obutagagamba amazima gennyini naye obeko byomubuuza kubanga ekituufu kiri nti ayinza okuba omukyala ono ng'akyaliyo mu bufumbo eri era omugambe ekituufu kiri nti mbuulira okyali mu bufumbo oba bw'oba osula weka ntwala woosula ndabewo otherwise gyebinaggwera kubanga tukuva mu mwezi gw'omwenda omwaka oguwedde mubadde mwenna ekyo nga mukikwasaganya bulungi nga bwangambye tukikwasaganya bulungi nnyo naye kaakati saawa zino bw'aba akugamba nti nze nja mulaba ngenda mulaba